omwogezi wa National Unity Platform amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi tasobola kukyebeera olw'ebbanga lye yali amaze nga mbeerera. Gwe yonna gy'osinziira okuba nga weekumidde ku mukutu tugamba subscribinga onyige n'akade osobole okuba nga update zonna ozifuna bulungi nnyo. Abantu baffe abali wali Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Oman, tubagamba Bahrain, Jordan, tubagamba kyemukola kyamaanyi nnyo okubanga essaawa zino ku mukutu kwe muli era nga tubaleetedde ku mawulire ageetooloola social media mu ggwanga lyattu Uganda. Yes, olunaku olw'eggulo omukulu amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi yabadde tasobola kukyebeera olw'ensonga nti omukulu ono ebbanga lyonna yali alimaze embeerera era yali musajja wa kkanisa nnyo era nga ebifo mwe twasinganga omulaba yalinga KPC eyo church eri mu Kampala wakati. Ebifo ebyo mwe yabeeranga ne radio emu emanyiddwa nga Power FM ng'abeera okwo musajja aba awuliriza gospel buli ssaawa era omukulu oyo n'asobola okuba nti yeekuuma. Naye ate omwaka oguwedde mu lockdown eyo omukulu ono yategeka ng'azudde omwana munne gw'asiimye amanyiddwa nga erinnya lye liriwa omukyala amanyiddwa nga Fabrice Nagawa. Omukulu ono Joel Ssenyonyi teyalinda bidde teyalinda ki wabula yasalawo akole kye bayita scientific wedding era mukola scientific wedding eno banene beerere okuva mu National Unity Platform be baali abakungu wali era nga ne principal kennyini teyalutumira mwana yasobola okubanga abeerawo ku mukolo. Naye olunaku olw'eggulo ebbanga eryo lyonna eribadde liyiseewo omukulu Joel Ssenyonyi abadde mu kisaawe ng'anoonya ggoolo. Naye olunaku olw'eggulo omukulu ono yavuddeyo n'aba nga ategekera mukyala we kiyite baby shower olw'ensonga nti kyaddaaki omukulu ono goolo yamala n'agifuna era omukyala essaawa zino bwe njogerera tumbu etandise okula, tumbu ye tekyali yanga. So anytime from now omukyala ono agenda kuba asuulirawo Joel Ssenyonyi akaana konna oba ka bulenzi oba ka buwala naye nga ekikulu kanaaba ka Joel Ssenyonyi era essanyu lingi kwe kumukolera eno photoshoot okusobola okuba nti ng'enkola bweri ennaku zino manye ebintu bya .com munno kasaluba nga lukuzeemu ng'omufunira photoshoot ba photographer nga tumukuba ebifaananyi wali wonna nga yes ng'obulamu butambula era n'essaawa zino omukulu ono babadde ku ka beach ne basobola okuba nga beeyagalira ddala nga mukyala we amukuba obufaananyi obulaga nti anytime now naye agenda kufuuka ki taata obona obuvunaanyizibwa. Naye kuva dda omukulu Joel Ssenyonyi abadde wa buvunaanyizibwa twamulabanga ku NTV mu mawulire yali musajja wabuvunaanyizibwa ne tumulaba ku Power FM abadde mu bintu bingi nnyo yadde life ye badde silent nga batono nnyo abagimanyi naye kati nze kyali wange mumanyi nnyo mumanyi nnyo so kyovola nti ebintu ebisinga mbyogera naye ng'ate abamu badde tebabimanyi kwotadde ne kanso wa Mary naye kyali wange nnyo omusajja oyo yonno na musumba kuyinza okuba tokimanyi kanso wa Mary musajja musumba oyo pastor mulamba wa Mary Anthony Yeboa musajja musumba Katonda amuyita okuba nti aweereza. Naye nga ku Projan Media kugamba bugambi mba nkuwa update ezigenda maaso mu ggwanga Uganda, likinga, commentinga o subscribinga.